Gwakimanyi President Museveni President ye Kamunsi atafiirwa. President Museveni tafiirwa. Abo abantu ensosola gye batusosolamu singa bwe twali tubasosola bandibadde tebajja wano. Because si balungi babi. Nze manyi muri John wano Mayanja wosobola okugula ekibanja. Gwe Mayanja weddira ki? Nedira Mutima ndi muzukulu wa Kakete Bale. Weddira Mutima Muyanja? Mutima Omuyanja. Aha. Gwe Mayanja edira Mutima Omuyanja. Nyina Region gye mmanyi. Ng'omutuuze waawo n'amala okuguza ekibanja. Ne bategeera nti yakiguzizza gwe Mayanja yavudde eno mu Buganda. Beesonda ne bakuddiza ssente wakiri bazikubisamu emirundi 10 abamanyi. Anti kakati batereze batya? Anti nkulaga. Olw'ensonga kati bakamala okumenya wana amayumba abantu bano ko balabika. Ne mukola ki? Ekyo kye bakoze waliwo ensi gy'osobola okikolamu abantu ne basigala nga batudde. Singa twali tubagoba Abanyarwanda n'ekitaawe twali tuge twasookerako goba mu myaka gya 8. Naye Gashumba okimanyi tamanyi yadde ebigambo by'Onyalonda ebisatu. Ku zino ssente zino. Ze babawadde zino. Ku zino ebisatu mu 10 ez'emmotoka. Badde bawaya 5. Buli mubaka milioni 5. Badde balina okuziwa. Because bana basajja balubongoya mu basaasire. Balubongoya ba daily workers. Nga secretariat tewummula. Gwe mu parliament oteese ennaku ezi mu week. Ogenda funa amafuta. Ogenda funa allowance. Ogenda funa airtime. Ogenda kufuna omusaala. Ontegedde Rubongo yagenda kufuna kiku kitabya watudde. Tugenda jigulawo. Inokuba kusazi owegumba memba parliament wa East. Tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu polisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atona byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nonsingana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga berimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanziza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku Embozi mu UG. Geoffrey Mayanja yenze ndi wano ne Sheikh Atami yakamyuka gwendi naye olunaku olwaleero tuze tuwayemuko ku Mbozi tubakulisaayo mu weekend ebadde mpanvuwanvu muko mubaddemu ebyamasanyu bingi mwe mubadde n'omupiira gwa yali Arsenal sebo Arsenal PSG nga bazanya omupiira era nga gwagenza okugwa nga PSG ekikope maze okukikonola. Sheikh owagira timu ki? Ate wali jempagira. Abantu bawogera ebyemizannyo wano ebibanda byadde bijjudde. Tulina bwe twayita nga boda mpazi eri kilabu bagitaani Voxi. We twasanga nga boda nga mpitirivu nga zijjudde mu lujjanga luno lwonna. Bali munda balaba mupiira gondi n'agamba Moze nti Sheikh Amyuka byayogerako. Kati babo bonna bali mupiira. Ati tezaali za looni ezo. Ate ya looni osobola giparkinga awo nga bakubanja. Balina emirembe. Mwami Museveni lwaki awalana Arsenal? Ebito bimbuuza Mayanja. Toddamu bimbooza ebyo. Yavayo n'agamba nti abawagizi ba Arsenal bagende empola. Tewaze na program. Lero tulina program yonna. Bw'oto ina program nga ngenda. Sibo ensonga nkulu eno. Yona kulwa Monday bw'oto ina program. Kubanga waliwo yangamba awo ndekimuwalanya Arsenal olw'ensonga nti abawagizi ba Arsenal bagiwagiza n'obumalirivu bungi nnyo. Kati olw'okuba nti ye yawangula n'otabaawo nnyo masanyu nga galagiddwa ku Arsenal kali mu yempala neeyo.
tubireke. Shaiwe tujida olunaku lwaleero twayogera ku nsonga z'abaminisita abalondebwa naye mulimu omukulu minisita omu Minister of State owa Internal Affairs omukulu Lawrence Muganga. Lawrence Muganga ono Minister of State for Internal Affairs abantu bamutunuulidde nnyo nga bagamba nti si Munnayuganda nti musajja Munyarwanda era mbu bali bamukutteko ne wano ku nsonga z'okubeera mu Uganda bali bamuvunaanyeeko kubera nti si Munnayuganda mutereevu oba mutuufu era n'atwalibwa n'annyonnyola era nga bagamba nti bali bamukutte bali Bannayuganda musajja si munnansi atana n'obutuuze era mu Canada n'awalala abali bamukutte nga bamuvunaana omusango gwo nti si munnansi bo bali bannansi kyesimanyi awo omanyi mmwe muyina ekizibu ensi mwagigaba mugiveeko ensi mwagigaba gwekimanyi nti President Museveni ye president yekka mu nsi atafiirwa. President Museveni tafiirwa kyajjalwaze yalwazaani ebiseera bangamba mukyali wabadde mulwadde nendoza Mungu yamusuusiza naye bagamba ye president emanyi ekizibu kimwina ne mu Africa naddala bano baffe mu Uganda obukulembeze okuva ddala ku kyamaani gwe kankubuulire abavunaana Lawrence Muganga okumuwa obwa minisita nga si Munnayuganda mwe muliko ekizibu ng'oyagala okukakasa nti ensi eno mwagigaba Mayanja gerange nakuza omwezi 23 odde ku ziboda ezifuluma Uganda odde Katuna kuya Rwanda odde negundi kuya South Sudan odde kuya Tanzania olojja okumanya nti ensi mwagigaba mwagala okumanya abakungu mu gavumenti temuyina bammwe wajje babeera dda ku boda ezifuluma eggwanga wangeze ennaku ezo yiddi biki ebyo abantu bagenda omuntu wakyala ku yiddi obaka okweza ennaku zammwe ddala okakasa nti weewaabwe kakati kola onayimirira ku boda ye Katuna olojja okumanya nti ne kyamaani w'ekyalo LC1 kyamaani waki ow'ekyalo wa LC1 naye nga si Munnayuganda kakati mmwe abantu abasobola okugenda wano e Kampala e Lubaga ne mulonda kuwa MP Swing Paminda omayinza kyentunuulya ddeta abatawangudde naye obululu abufunye ne baba tawangudde naye bumeka bwafunye nti Paminda yavuganya ne Kasibante Moses Paminda n'afuna obululu emitwalo ebiri Kasibante Moses n'afuna obululu emitwalo 2.3 which means Paminda yawangula Kasibante naye ng'okimanyi nti bonna abavubuka abavuga nga vuvuzera nga bonna baana bawana abatambulenga ku Paminda walabye omuyindi eyawangudde Mbale obwemupi namulabye ne Fort Portal okiwulidde ne Fort Portal wano ono meya w'e Makindye gwe muyina olwaleero omuyindi ensi etegeera nga South Africa bwe bali badde bajjamu bannansi ne balekamu omugwira mwali mweyiwa ku nguudo kati ensi mugiveeko mwagigaba anti kakati bannansi bagamba oba bamu batunulira ensonga bagamba nti bino ebigenda mu maaso okuba nti nno omusajja bo bagamba nti si munnansi wadde yagamba nti yazaalibwa muno n'akulibwa muno newankubadde Munyarwanda naye bagamba nti okumukwasa naddala ministry eya Internal Affairs abamu bebabanga babadde mu Internal Affairs nti kikyamu nnyo abamu abawano babadde mu Internal Affairs kitegeeza be bamuwandiika oyo abammwe be bawandiika Muganga ate Internal Affairs kuvadde badde Muganga okumwandiika okubeera nti gagamba tukuba nti Munnayuganda be bagimuwa because ayina national ID abamu be bagimuwa kakati bwana Mayanja mwe mugumiikirize Kibuyaga agenda kutikkula akasolya k'ennyumba gye bayita Uganda
mujja kulaba bupajama bw'abantu okyolire because muli bagayaavu gwe Mayanja ekikuleesa omuntu gw'otamanyi gy'ava gy'otamanyi na gy'avudde because azze ne ssente n'omuguza ekibanja kyo n'omuguza poloti kyekyaki gw'osuubira muganga wali apangisa teyagulawo yagulawo ko Munyarwanda mwe abantu bawano abantu mwe mbasembezza okitegedde lwabutekusa lwabutalaga mwoyo gwa ggwanga abo abantu ensosola gye batusosolamu singa bwe twali tubasosola bandibadde tebajja wano because si balungi babi nze manyi muri John wano Mayanja wosobola okugula ekibanja gwe Mayanja weddira ki nedira mutima ndi muzukulu wa Kakete Bale weddira mutima Muyanja mutima Omuyanja gwe Mayanja edira omutima Omuyanja nyina Region gye mmanyi ng'omutuuze waawo n'amala okuguza ekibanja ne bategeera nti yakiguzizza gwe Mayanja yavudde eno mu Buganda beesonda ne bakuddiza ssente wakiri bazikubisamu emirundi 100 naye ng'obaviiridde nga tokitutte naye ng'obaviiridde si kukitwala naye ng'obaviiridde ontegedde naye mu omuntu ajje wano from nowhere n'Oluganda talutegeera ne mumuguza ettaka ne mumuguza poloti n'omuguza ennyumba okiwulidde leero zino oyinza bye sikyabiwabudde sikyabiwabudde sikulimba olaba ekyabadde South Africa si kirungi ekibadde kikolebwa aba South Africa naye ate nkiwagira ontegedde aba South Africa bannansi wa South Africa kugoba abagwira si kirungi kye baakoze mu mbeera eza bulijjo naye kituufu mu bibakiririzaamu mbadde ndaba wano omukulembeze wa Burkina Faso Ibrahim Traoré atadde ku tweet ye bannansi ba Burkina Faso abadde bawangalye South Africa balanjalidde gavumenti ye nti naawe kola ng'amawanga amalala begakoze eki begakoze ojja otunone wano tuli mu mbeera nzibu n'abagamba mwadduka wano e Burkina Faso nga tewali demokrasi nga tewali mirembe mbayisa bubi ontegedde kati ndowooza mubeere mu demokrasi we South Africa mumuwulire because abannansi ba Africa tulina ekizibu ekyokudduka mu mawanga gaffe nga gali mu dairema mu kifo ky'okwewaayo ne tuyimirira ne tusitandinga nga bannansi ne tutereeza amawanga gaffe tudduka madduke oba ontegedde Mayanja awo kutegera bulungi mu kifo ky'okwewaayo ne tugamba nti ensi eno bwe nga bukulembeze bwe bukyamu tutule ku drawing board tutereeze bwe banga economy yembi tutule tulabe economy tugitereezezza tutya abaana bawano banoonya passport na visa kudduka okitegedde kakati bwe bumala okudduka mugenze mawanga bali ge batereeza Anti kakati batereze batya olw'ensonga kati bakamala okumenya wana amayumba abantu banakubalabye ne mukola ki ekyo kye bakoze waliwo ensi gy'osobola okikolamu abantu ne basigala nga batudde oba ontegedde waliwo n'omukyalo omu gwe baalaze yagamba mu omuko bwe bamenyedde mwe yagamba Bobi Wine nti Bobi Wine genda onyonjagayo kati yadde akaba amaziga nti bamumenye okiwulidde mulimu obwankutteko ng'omuntu n'olyanga kakukubye empiso ku mutima okiwulidde naye nawe nga tolina kyakola ki nga tolina kyakola because nze tosobola kujja n'omenya nyumba yange nesikweyambulira never mbatwala ndi bwereere nabadde ntambula bwereere mpaka ku parliament baba bakuyodde daba ebyokwerinda anti ne munjoola okusula wabweru n'okusula mukomera osulawa okitegedde because gwe Mayanja tomanyi kyekitegeeza mu myaka 5 wamala dde okuzimba ki ennyumba omuntu wamala okuzimba ennyumba aweerera abaana ababuzayo omutendera gumu mu bulamu mutendera gwakufa kati gwe nojja wakati ng'ali ku decision esembayo n'omumenyera ennyumba oyo bwatula obutuuzi n'akaaba awo simusaasira okitegedde so kakati bannayuganda kyenjagala okubategeeza ensi mwagigaba nga mulaba ontegedde nakati
mukyagigaba nze kankuwa ekyokulabirako ewaffe empije wali egombolola bagiyita kitundu kyamaani waayo eyalayidde nga ssente bwegombolola bamuyita Ndiemeye Constantino kyamaani w'ekyalo kyamaani w'egombolola Ndiemeye Ndiemeye tamanyi mu kigambo kya Luganda wallahi kankuwa video ate nzona Oluganda mbeko gwenkubira wano tamanyi kigambo kya Luganda kyonna wadde n'ekimu tewoga nti basebo ne bannyabo era bwe yabadde alayira yagambye basebo ne basebo ye kyamaani yadde akalulu yakabbye ontegedde naye ate abantu bamulonze kubanga nabwe yatandikidde yes ayina bwe yatandikidde okubba oba ontegeera kakati ensi nga Uganda etafumiitiriza ku kiki kigenda kuddako mu maaso olw'okuba gwe wagira NRM n'osalawo oyiseewo buli kakikya yenna oba atuula mu nnonozo n'obuwangwa reason wenze sirimu ebyo bintu bya nnono na buwangwa olimo kubibeera mu sheek anti nkugamba sibiriimu because ennono n'obuwangwa kitegeeza kuuma lulimi without language n'okugikuuma ennono zammwe temugenda zikuuma anti nkubuulira ekitwala ennono language buli woogaba olulimi lwo ontegedde ennono oba ogigabye reason why nze siri mu bantu bagamba nti ffe tuli Baganda Buganda nnungi nnyo tetusosola twaniriza buli muntu kyekikubye Buganda ogimalawo teriyo nsima yange ekyuse ku nkulaakulana nga tesosola because bwe mutasosole abantu bagenda kuyingira mu nnono zammwe bazidibage buli bwe banaazidibaga mugenda kunafuwa kyekiri mu Buganda kati abantu bawulira nti simanya South Sudan batuyisa bubi basosola eyo nnono namwe musosole oba ntegedde reason why nze sitwala mwana mu ssomero nga bamukubira okwogera Oluganda yo omukwata kooti najja nangamba nti nayogedde vanakula ne bankuba munona bunonyi enkya yes munona bunonyi saamukuwa kumusomesa lulimi namukuwa kumusomesa magezi ontegedde olulimi lwe luveeko because olulimi lwe lumatalinga mu future ye lwe lumufuula nannyini nsi eyo mwakola ki mwawangaalira reason why omuchina tasoma luzungu mubasinga bugagga n'Abajapan Omuyisirayiri tasoma luzungu mubasinga magezi Abayirani bana ba Persia boogera Lupazia waliwo abasinga okuyiiya okyolidde so South Africa kye baakoze yadde kyabadde kikyamu because babadde bagoba Abafirika bannaabwe naye omuntu amanyi background ne history wa South Africa nga begobako abakabbulu okitegedde abasajja abo basitwagolinga ensi y'okufaanana bwetyo baafa okitegedde abantu gye baddukirako essaawa zino nti gye baddukira bali baayita wateredde emyaka gya 9 wano 94 ne watereera abo abasajja baayiganga enkima zimanyi ne bazisalamu ebyenda jukira mu system y'enkima efaananamu ey'omuntu bati weetegereza ne batwala ebyenda ebyo nga bagenda babisula ku buli geeti ya muzungu abazungu bwe baavangayo bweti ne batunula ku geeti ne bagamba bano abantu batandise n'obusezi oyo nadduka n'asenguka kati baterezezza ensi zaabwe bw'ogenda South Africa ogenda Durban Tripolia olabye ddala ng'ensi ekola ki esituka egenda mu maaso ontegedde olwaleero emaze kutereera kati kumpi Abafirika bonna yensi eriwo gye balaba ng'eri developed gye basobola okukola ki okuddukira musooke mukomewo mu mawanga gammwe mugatereeze namwe gafaanane nga South Africa naffe twetaaga okulaba ku ba South Africa nga bangi e Kampala nga bazze kukola twetaaga okulaba ku ba Cairo ku ba Misiri nga bangi wano bazze kukola twetaaga okulaba ku ba Dubai ku ba Qatar nga bazze kukola okitegedde kati oleka nkuwa ekyokulabirako mu myaka gya 9 mu something 96 amawanga gano Abu Dhabi Sharjah
ndoza bwalinga obuwangawanga 7 ne butula ndoza myaka gya 9 ne bukola manvuuli emu gye bayita United Arab Emirates batuuka okukola manvuuli eyo mu region eyo nga be bantu abasinga obwavu ontegedde nga ddungu ontegedde wano ewaffe mu Uganda abantu abo benkugambako babamala okukola gundi eyo embeera ng'ebakubana nnyo gwokimanyi nti enjala yalumako ku Badubayi abo Idi Amin n'alagira ennyonyi yaffe gye bayitanga eyakage ya Uganda neetikka tons and tons ez'ebijanjalo n'obuwunga ne babawa neegera ne landing e Dubai Abadubayi abo bemulaba olwaleero ne bagwira obuwunga n'ebijanjalo okitegedde ne Misiri neekola bwetyo neebagabira ensi nnyingi ne ziga nga zikola ki nga zibawa olwaleero gye mugenda ne mu budama nalabakawo Frank Gashumba ng'agamba nti bo because egamba bizze byogerwa n'agamba nti ffe tetusobola kuva wano alisi sangu tuvawo n'ettaka lyaffe Frank Gashumba oyo nga yayogera oyo mukwano gwange Frank oluusi waba ayogera ku kintu ky'Abanyarwanda yaba alina kyayisaawo ng'omuntu kubanga alina ekifaananyi kyeyateeka mu bantu nti Abanyarwanda tetubafevalinga wano ontegedde naye nga kikyamu era naye singa ajjukira singa twali tubagoba Abanyarwanda nekitawe twali tuge twasookerako goba mu myaka gya 8 naye Gashumba okimanyi tamanyi yadde ebigambo by'Olunyarwanda ebisatu tasobola kukola statement bbiri nga za Lunyarwanda oba kitegedde gwali omuwiddeko ku programu nga ayogera olulimi olugatta Abanyarwanda tayogera Luganda n'agera n'engero kakati oyo naye abalina byayisaawo ontegedde Abanyarwanda baatandika okuyingira wano mu myaka gyadda okitegedde bajja balunda ente zaabwe ne babeera wano mwebali bagitaffe babazaalamu abaana balina mukuzukuza enjawulo eriwo wano njagala munfune bulungi abatulaba enjawulo eriwo ye blackmail ne malisi ezanyirwa ku Banyarwanda ng'abantu abali mu buyinza wano mu Uganda beerimbise mu kakolwako ak'Abanyarwanda nti buli muntu akyukyomya eggwanga lino abantu batandise okufuna ekifaananyi ekiraga nti bw'ataba Munyankole yandiba omuki yandiba Omunyarwanda yenjawulo eyo keeriwo ate nabo ne batavaayo gamba nti ontegedde bannange omanyi tulina kati enjawulo za mirundi egi okujjukizako katono Sheikh nsonyiwaamu ojjukira Kyagulanyi bwe yali Embalala abantu ne bajja mu buyitirivu abamu ne bava ne bakola statement ab'Embalala Abanyankole ne bagamba mwabeeyo mu sentro mugamba nti tubaagala ne katubalage nti tuli kimu mukwano gwe baalaga Kyagulanyi Omunyankole awangalira Embalala Isingiro Bushenyi mu district ezo mwana watu tebalina buzibu ate kankubuleyo na kino bali bubi nnyo bali bubi nnyo naye enjawulo eriwo nti bayingirwamu akakundi k'abantu batono nnyo ondegedde tebawera bantu 100 be basala zibooda ne bagenda e Rwanda ne bagenda e Kigali gye balina abakyala gye balina ki ng'ate eno ba minisita okategeddako naye ako kakundi katono nnyo just mukawe budde zijja kubeera eddakiika 3 ng'embiro ze batwala okusala awo anti Abaganda bagamba nti awalungi tebakola ki awalungi si wanyu tewaba wammwe zijja kuba ddakiika ntono nnyo era saagala n'abantu tutandike kugenda mu mbeera ya kusosola nakwesosola mu mawanga olwa buno obukulembeze obukola ki olwa buno obukulembeze obuliwo obukulembeze butambula nga ttayi mu mayanja akalimi leero kabeera wano ogenda okasanga kakoze eki nga kakyuse kati obukulembeze butambula nga ttayi tuleme kuteekawo mbeera eyo naye nga nabo bwe bajjukira bwe bakola ki nga bwe bajjukira nti ebintu byonna mayanja osobola okubikola mu nsi ensi zisobola okulwana entalo zonna ne baziwangula zino ez'ebikompola mizayiro nnyonyi ezo entalo ziwangulwa naye teriyo lutalo lutawangulwa mu nsi nga lutalo lwa kusosola mu mawanga olwo ne babeera bakuwaana
tosobola duwangula because dolukira ddala ku butonde bw'omuntu nti abantu baffe lwe batubeera mu nsi nga Uganda ne batunuulira department kumpi ministries zonna 85% nga za ggwanga eri limu za ggwanga limu ate nga mu nnimi muwuliziganya oba ntegedde ne bagenda mu permanent secretary nga be bantu be bamu n'otunuulira ba OC ate bw'otuuka awo noga abaana bano basoma obujasi basoma obupoliisi oba bo noga bano bakolerawo interview abalala gye batakola ki gye batazikolera bonna kasita OC abeera ng'avudde ku ng'agenda kuba n'obuyinja bumeka bubiri mwana wati okusangamu omulala olina kuba nga wasabye nnyo nga wagenze mbasalaamu ne bakuyira lukuya okitegeera so ekifaananyi ekyo nabadde ndaba eggulire ku NTV nga ba Pierre bafulumiza ekiwandiiko ne bakiwa mukama waabwe mwami Muhoozi nga bagamba nti bo NRM yatandika okukola kampeyini z'akalulu kye baakola bagenda ku ground ne batandika okugenda nga bawuliriza kiki ekiri ku ground abantu bagamba ki mu bimu ku bye baazudde ate nga bituufu byebiriwa bye bino wammanga ekisooka aba Pierre nga bagamba General Muhoozi ebimu ku bye tuzudde abantu beegaggawazza nnyo era tukizudde nga abantu abamu osanga omuntu ng'ali ku square mile z'ettaka 7 square mile 3 square mile namba yiika 5 ontegedde omuntu ki omuntu omu ogenda okumunoonyerezaako bw'ati jajja ssente nga mukozi mu gavumenti ne baleeta ekiwandiiko ensonga endala nti ekirala abantu abawola ssente abantu twabasanze nga baba tuteeka ebintu byabwe bamanerenders batuta ebitanda by'abantu mu mayumba omanyi gwe ebintu byabanya ayina sitoowa etudde kuyika nga namba yazimba kiwero house kinene TV eziri muli ebitanda ne sodrop ne zikabada sodrop wajjudde wati akuwola mitwalo 4 n'otuka olunaku lw'okugazza ne yeekweka n'amasimu n'agajjako enkya najja n'abibowa kati abakoze ripooti mu Pierre nga bagamba nti tukizudde ng'abantu batutte bamanerenda ate nga bayambadde eddiba lya ggwanga eri limu nti buli manerenda gw'osanga Paboko gw'osanga Pakwaki gw'osanga mu Kampala bonna bo bakuŋŋaanya bw'otumayita olukuŋŋaana lw'abamanerenda oyinza okwekanga bonna boogera olulimi luki lwe lumu bonna nga bafaanagana ennyindo bafaanagana amasulubu kugamba nga bwebatunulira tuyinza ogamba ono nakati ono babiri bonna bamanerenda abakoze ripooti eyo mu Pierre ayo sayitiyo bakoze bituufu yes kubanga byebiri ku ground okitekedde so kaakati bwana Mayanja bannayuganda kye tulina okubagamba balina okudda engulu ne bategeera nti eno ensi yaabwe bwe batategeera nti eno ensi yaabwe ne badda mu byokwekubagiza ebyokuyombera ku social media awo ensi ziri ezikulaakulanye tezaakulaakulanira ku social media otegedde social media eno ntandise okugirabanga abantu kati we basize ekiwejjowejjo kyabwe naye nolabanga okwemulugunya kwabwe kukoze eki oli kasita aleeta ekitonda anakiteeka ku social media ng'alabanga akoze ennyo okulwana nga kikomye tajja nakuddamu kukyogerako ontegedde naye tulina okudda ku drawing board nga bannayuganda Mwai Mayanja okutegeerera ddala okuvira ddala kuba presidential candidate Uganda yensi yokka etalina kasengejja ba presidential candidate buli omu ajjanga bwazze obadde okimanyi nti Uganda oyinza okulaba ba presidential candidate 10 oba 15 nga bazze okuvuganya bonna nga bamaze okunominatingibwa naye nga temuliimu alina kisaanyizo n'ogu ebisaanyizo babipimira ku ki kubanga bano bagamba baluwa yesini y'omukago girina oli mutuuze emikono ogiwezezza bakumanyira lwaki
ng'ogenda kubeera president bakusaba baluwa ya senior ya mukaaga ate bw'oba ogenda kubeera personal gundi omuwandiisi wa minisitule y'ebyensimbi bakusaba diguli mu accountant oba ontegedde agenda okubeera kaawo ku district oba tawone kiraaka alina okuba ne diguli mu accountant mu finance ontegedde just kaawo kati agenda okubeera ne president ngo kasitwa jana bandu ya senior y'omukaaga agenda okusalira eggwanga lyonna nonsense bali babasiriwaza amawanga agakuze ebbaluwa y'omukaaga si y'ensonga wabula ebintu bisatu ekirwa bikulu nnyo one patriotism mwoyo gwa ggwanga background obuvo background mu revolution background mu family bafamile yo bamaama bajjajja basenga abo baaliko mu nsi eno mu byasa ebiwedde balina we balabikira mu revolution y'ensi ensi eno weetuuse balina paati gye balina ettaffaali lye baagattako oba ntegedde nti Kenya bw'osanga balina entalo zaabwe zino ze twayitanga Mau rebellions kati presidential candidate okujja mu Kenya waakiri akatono olina okuba nga jjajjaawo mu revolution ey'okujjako Mau alina we yakola ki bwe yalabikira ontegedde bw'ogenda e Iran president just okunominatinga as the presidential candidate olina okuba nga mu revolution yabwe ya 79 nga bw'oba wali muto kitaawo yali mukulu nga babikula mu background alina we yalabikira naye kati mwe temusobola kubeera n'abakulembeze mu history temulina embo bamanyi a man from nowhere ne musimba busimbirayini bwe muti ng'ebinyira ne mugenda mulonde because omuntu ajja nga alina background y'ensi ajja alina ne target kikyatandikirako biki ebyalema bali nze ntandikiddewa naye mu omuntu najja n'ekiteeso kimu kyokka kanze gye mbawo otulo nammwe ne mukuba engalo mu bwongo bwamwe musuubira nti tewaliiwo nsonga nkulu nnyo mu Uganda waneesinga eyinza okusinga ku kwebaka otulo ye muneebaka otulo pakaddi eyebaka tazuukuka oba ntegedde so kakati tulina okudda ku drawing board nga bannansi tukkaanye obwannannyini bw'ensi eno tubukutte tutya era tubukuumye tutya ekyo kiri kyoyogeddeko nti bannansi kiba kino nnyo okudda mu nsi zaabwe ne bazikulaakulanya kati bw'olaba nti Paul Kagame yamala ekiseera kiwanvu wano era n'olutalo lwali tamanyi Museveni yalulimu y'omu ku abo abalulimu naye ntulaba teyasalawo okubeera mu Uganda gamba nti kansigale nfuke minisita oba mbeere ki naye gakanzireyo e Rwanda ntereze era abo bonna balwejema buli we baddanga wano e Kampala e Uganda ne balengera ekiri ewaabwe obusosoze biki ne bagamba tulina okuddayo tukyuse ontegedde Rwanda y'emyaka giri gwokimanyi nti Rwanda etugobye speed gy'otamanyina kumanya naye nga abakulembeze bonna mu Rwanda ffe tubaleze wano abantu 85% ku baminisita abali e Rwanda basomedde mu university za wano ontegedde which means baana baffe ffe tubaleze wano naye okimanyi nti bajja eno ne batubbako amagezi ne bagatwala ewaabwe ne bateeka mu nkola ne balongoosa ebibuga kanku ekyokulabirako wano mu Uganda wosanga omusajja ng'avuga polado ng'avuga emmotoka ey'ebbeeyi milioni 3.5 n'anywa soda n'anywa splash n'addira ekigundi kya splash n'asendabirwamu n'akisuula mu kkubo ng'asibye ettaaya alina diguli ezi oyo aba muntu oyo osobola okubeera nga gweyimiriddeko okukyusa ensi ku magezi ago gaba alina bwe gati oba ntegedde wano mu Uganda wosanga omukyala wa hoteeri n'ayoza ebintu omuli amagumba omuli biki emmere abantu gye baliddemu na biki n'amala okwoza n'ajjuza entamu n'ayiwa mu luguudo oba ntegedde kati ebyo ebintu n'ekikutya kya kasasiro n'akiyiwa mu mwala kakati ebyo ebintu
tebyetagisa nagamba nti gundi Munyalonda gwe batulondedde gundi Mukyukuyu gwe batulondedde ebyo byammwe mwe mulina okubyetereereza. So ensi yeetaaga kudda ku drawing board, tukkaanye bani abagenda okugifuga bavaawa. Ontegedde balina we balabikira mu Uganda ey'emyaka 2 agayise oba bakyenjenji bazze buziwano. Ontegedde wagambye Mwami Museveni tafiirwa gwali oddeko nga fiiridwa ssengawe mbuuze gwe NUP amawulire agavaayo. Secretary General Mwami Rubongoya yagambye nti obukadde ebisatu mu 315 no ze bafunye ababaka ba parliament obukadde 315 SG yagambye nga Secretary General yagambye nti buli mubaka yenno wa NUP bali ababaka 49 buli omwaka ateko milioni 15 bazitwale ku kitebe mu kibiina zibeko n'ekyezikola emirimu mu kibiina kubanga jjukira nti nno ekibiina kya NUP tekifuna abuvujjirizi bwonna kubanga ensimbi ze balina okufuna mu mateeka eza iPod babajjamu mu lukwesikwesi baba nga tebakyalimu, so ensimbi ezibeezawo ekibiina bawamatampammante. So bavudde ne bagamba nti bannaffe muddire ababaka baffe mukwateko milioni 15 ensimbi ezo muzireete zikole emirimu kuze emmotoka. Kakati nawuddeko mu babaka abamu mbwe sibasanyufu n'ensonga eyo eyaganye oziwaayo bamutwala emisinde. Era Mr. Rubongoya agaana okuwaayo sente ezo mumuteege ku geeti awo lwali bakomyewo, mufune abaana bamawo bafuutu soja bamusibe emigwa bamusibe obugoogwa bamubambe bati ku geeti bamukube embooko 710 tezimute busi 710 nga lwaki tebaziwaayo Mayanja bagenda kuwa milioni 315. Okimanyi nti ku bonna teri agenda kugula mmotoka eyo. Ate ababaka ba parliament baffe bali emmotoka ze batambuliramu Harrier zino zi Prado Audi Model Audi Model zimanyi zezigenda mu zi constituency no 1 million no 1 million 4 okitegedde bwe mmotoka bwe batambuliramu ne bogenda ku parliament mu parking yaabwe okusanga alina emmotoka milioni 2 yabamu ejera binno. Gundi yavuga nga Corolla musajja wono yaddukira nga mayuni Kenny Luchamus yes ayina keyampisako awo emabiga keyo nga kyali MP nga ayina ka Primo Audi Model yes okitegedde. So kakati omuntu bwakuwa kaddi y'ekibiina naga nti gwe fulaga beera wange one abakuwadde business because mu buweereza temwena kimugenda kuweereza ate waliyo ki mugenda kuzimba nguudo mmwe sebo bagenze kuteesa mateeka mateeka nalabye parliament ku Monday yatuula last week wagiraba yasooka ddala okutuula omulundi ogwokubiri ovude kugwe kololo bwe mutaasaba ennyo Mungu agenda kubaleetera ekintu ababikke bannayuganda mwenna n'abalabufu bajja kufiira mu bajega. Walabye abaka ba parliament nga bayimiridde nga bateesa nga akayumba kajjudde kati nga balinga obwana bw'emmese nga kajjudde kati lwaki tebavaawo awo ne bateeseza nga mu kisaawe bafune tenti ennene bafune tenti ennene. Nalabye Lopo yasamoninze nagamba ayagala bannyonnyole lwaki ekizimbe kye bazimba ekiteeserezo gwe bagenda okutuulamu lwaki akeeriye ate ng'ensimbi bazifulumya mukiviireko ddala ku babaka bonna abaliyo olwaleero nyinza okugamba nti ku bonna teri ajja kiteesezaamu bajja kuteesa sebo ekyo ekinene bayinza obutakiteesezaamu ku bonna abaliyo abamu bajja kuba baafa abalala nga bakadde anti nze bwe kugamba ebintu ebintu byawano mbimanyi
omuntu alimwe kukola akaguudo kennateete emyaka 7 oluguudo oluyingira ekibuga nga lufaanana bwe luti akuzimbire Parliament wonna ateeseza. Wakimanyi nti NRM eyo basondako ssente z'okuzimba ekitebe kyabwe nakati ku mulembe gwa yali Justin yali Honorable Mbabazi by then n'abakolamu omulimu ne basonda ssente ne bazaalaga waate ezo. Kati omuntu weyebbira yennyini n'aleeta ennyama ye n'agisala musajja mukulu awaka n'agisala ye mwennyini n'agiteeka ku sigiri n'agifumba nejja n'agibba. oba baziteeka mu renti bazikuŋŋanya zizimba naga naye obabeera womanyiwo katuziteeke obakolera emirimu omanyiwo wali ofiisi endala mumanyiwo bakolera emirimu ekyaddondo kakati mu bannayuganda mulina ekizibu omuntu we yebbira ye mwennyini ate gwe gwoteresa ekyapa nga n'ekiki yakibba. Kakati nze nabadde mbawa amagezi bafune tenti zino ennene bafune ekisawe bakipangise oba enamboole oba wali ekyamukwano gwange Hamisi ontegedde bateeseze ng'omu okusinga okuswala. ndabye olutalo lw'amaanyi nnyo luli ku social media okwo nga abantu abamu bavunaana esigutale General Mami Rubongoya kanti oyinza totandika osaba ababaka ssente ndoza abamuvunaana tebalina magezi omubaka yali badde awaayo kinkana ki milioni 5 5 buliddi oba lwayingidde Parliament ku zino sente zino zebabawadde zino ku zino 310 ez'emmotoka badde bawaya 5 buli mubaka milioni 5 badde balina okuziwa because bana basajja balubongoya mu basaasire balubongoya ba daily workers nga secretariat tewummula gwe mu Parliament oteesa ennaku ezi mu wiiki ogenda funa amafuta ogenda funa allowance ogenda kufuna airtime ogenda kufuna omusaala ontegedde Rubongo yagenda kufuna ki ku kitabya watudde ng'ate kadi bwe zituuka gw'olumba mulina ekizibu. The reason why ba political head babatunda ate ne munyiiga political head abeeranga munnaddiini munnaddiini nga tomulabiridde bwabba ssente zakabba omunenya kakati balubongoya bwakoloboza ku ttaka ly'ekereziya oba ekkanisa ku ttaka ly'omuzikiti ng'ogamba nti omusajja yabbye ettaka lyaffe naye ng'omusajja naye nga tegudde olubege empala gikubye ebirako ekooye abeera awo asaaza ku muzikiti kuva ku subuhi mpaka ku isha okyeredde. mama wange yanyumiza nti yagenda ewaffe mu kyalo eyo bayitawo Katiina va ekitovu yita bujja yitamu genda paka Katiina gagenda mu kereziya yawe Katiina awo yali avaayo nenasanga emisa egenda kutandika nagamba kasikamala okusabako wano naye agenda okugira bwati sente ezakuŋŋanyizibwa mu kabbo nga teziwera 15 zali mu 10 nga 5 kati ate mu 5 awo era aba afuluma bwati agenda okugira bwati okulaba ono yali aza okusomesa misa faaza nga wako omusomesa 1000 okitegeera kati oyo bwagenda neza kabba omugamba nti omusajja yatubbye ssente zaffe kakati bano baddaire workers ab'ekitebe kyammwe batuulawo kuva ku makya mpaka Friday Monday to Friday okitegedde mu weekend ne babeera n'emikolo gy'ekibiina ne mbayita eno ne mbayita eri ne mbayita eri bwe banaagenda ne babalyamu enkwe nga mutandika okuyomba omanya bannayuganda bantu bazibu nnyo munnayuganda asanyuka nnyo ng'osiiba njala naye ng'oyogera ebimusanyusa ekyo wali okimanyi ninayo omusajja bw'omugamba nti munnange embeera si nnungi namu obuzibuzibu wano nina omukwetaaga mbadde nsaba onkwatizeeko oba ompeyo kasente n'ogiba 20 agamba sirina naye bw'omugamba nti ndi wano ennyonta ennuma njagala kunywamu akacupa kabiya kamu 2 10 alisindika mangu oyo munnayuganda omutuufu ye munnayuganda awazisindika mangu genda onywemu kwonoona ontegedde kaakati nze nabadde nteesa Secretary Rubongoya buli mbaka wa Parliament ku milioni 315 ziyafunye wa NUP
yandikuwadde million 5 because bana abantu balina abasibe abasokka mu 3,000 bali mu makomera basasula ba lawyers kumpe buli lunaku baloya ba NUP babako kooti mu bagenda buli lunaku olukya ku ggulu babake kooti mu bakola ki mu bagenda bavuga mmotoka bavuga mafuta balina abakyala ontegedde babunakeera ku makyalo oya n'abalya ensango gyamwe n'agiryamu obukadde 10 nga munyiiga office zirina bills masanyalaze mazzi okitegeera misolo abakozi okwetolola kati obusente milioni 15 omusajja gwe naye wankoze bubi Rubongoya wabagyeko obusente butono nnyo ani agenda mu parliament nga talina mmotoka tewali gwobeera mbaka wa parliament kika kye yesimbawo nga talina mmotoka mwotambulira mbuzayo nonekera mu campaign omwo abalimba bana balimba beziba zononeka kwata milioni 5 ogule mmotoka yes oyagala kungamba nti gyewakolyamu campaign yali ya milioni 3.5 kakati sebo bagyeko milioni 5 zigende mu kibiina kyammwe bakyakaaba na milioni 15 ze babasabye anti nze muwadde ekiriwo akaaba mu mugobe because ogwo musota ontegedde oli kasomulaba mu kibiina nga bamusabye sente z'ekibiina n'akaaba wallahi billahi ke kamu kabonera akooleka nti mbega era bannakibiina abalina ali mwali bawuliddeko nga bakaaba ndi batujjako sente tebazibajjako ate nga bazibajjako buli mwezi oguggwako ku secretariat y'NRM Richard Todongo ng'azijjayo wali bawuliddeko nga baze mawulire because baagala ekintu kyabwe nze kugamba NRM ebintu byonna bye bakolaawo babayisizza kino nze mbawagira because bamanyi bulungi nti pate yaabwe ng'eyo NRM mwe bafune ekyokulya ontegedde ye bafudde kye bakola ki kye bafudde kye bali ensonga lwaki balaba nti balinga mbaata enkulu gye bagamba nti gyegamba ebyana nti mudde eno byonna mba supportinga naye mu NUP munaakomawa buli kantu ke muleeta ne mukateeka mu mawulire ne mudda mu kutuleekaanira bw'oba omanyi nti wali osobola okwesimbawo n'owangula we kakadi abanne wano nayaki because kino kibiina ekirina procedures afaananyeko abafaananako ne bano wali mu kugaba kaadi era oyo bamuwadde kaadi kyokka talina ground nze nina ground kati bw'oba olina ground lwaki okanira kaadi bw'oba olina ground bive genda weesimbewo jangu independent owangule okitegedde so NUP ine ekizibu ky'embeera eyo nti abantu abasingamu naddala abakulembeze baayo tebajagala binafsi tebajagala ku mutima abamu never abasinga naddala abakulembeze abali ku secretariat babaka ba parliament abasinga so sabamu abasinga tebajagala binafsi bajagalako kubaako we batuusa ontegedde singa baali bajagala binafsi nga n'ebiruubirirwa by'ekibiina kyabwe babiteeka mu nkola olwaliro singa tulina abaka ba parliament abasukka 20 nga bali mu kkomera babasabira bayiro bazibammye nga kyekyabatwala mu kkomera baali balwanira buwanguzi bwa pulezidenti waabwe bonna akalulu olwaggwa ne bebikka bulangiti ne badduka oba ontegedde waliyo mbaka NUP yatuuza press conference nga bavumirira ebyabaddemu kalulu conference oyo yatuulawo sina bwe nalinjirabye just kuvumirira buki buvumirizi nga bonna be baali bamaze okulangirirwa ne bakola press conference ne bakola political statement egi waliyo girabyewa bagamba mbu baali batambunga bavaayo n'ayogera bayinza okumulemesa okulayira bw'amaze okulayira toli mu kulwanira milioni 15 ze bakusalako bayaaye balimba nabalabye mu kulayira nga beesibye ne zibbendera nalabye mukwano guno unabadde mu KCC owe Masaka gundi Sawula yategese ekivu emukolo Masaka gw'okwebaza yayisa abayimbi batestese emikolo Mutasolukagga endongo ne kuba wawangudde stupid wawangudde biki
wawangudde biki ddala nga mukama wali mwekizayo wawangudde biki ddala biki bye wawangudde ebyo anti bana mbageraageranya omusajja yagenda okuyigga enjobe okiwulidde nga lese agambye abeeka muteekeeko amazzi enjobe aba agenda gifumita bw'ati n'alaba egiri enkwale n'aleka enjobe okitegedde amaanyi gonna yagamalira ku girya nkwale agenda oddikuba bw'ati ejjo olwayabikanga vunduzibu otegedde naleka sukuli natandika okumaga amagenjobe ekuttewa otegedde be bano because muina mission yakutwala bukulembeze ebibadde mu kalulu byonna bibadde bibi ng'abantu 75% bali side yammwe otegedde abantu ne basirika nammwe ne mukola ki nammwe ne musirika ku lasti mugenda kudda mutugambe ki ontegedde because abantu we basirika wakiri political statement nga mutudde oba nga mutudde somewhere mutule mu nsiko lezo ni wayinze nali supportinga Segirinya Mungu amusasiri Segirinya yali ajja kuba press conference wakiri wansi wa mwala gwenda kivubo yetunuzeemu essimu bagambe ssebo tukubanja akalulu amalabule waka Kalangala nomination zanga 10 kaba ugasangule tugenda wa kubange Kalangala ombaka teyalayira yafa balonze mukulu we tugende tumusabira akalulu abeeri be balagidde fe waffe tetusikisa bantu naye abe Kalangala twagenzeyo babuuza nga bagamba ffe twagala Nampala abavudde Nakimuli nga waliwo n'abaddiini y'abasodox balina omubaka wa palamenti omuse Kikubo ne bafuna omubaka wa palamenti owokubiri Nakimuli mu mwaka Ssekikubo akalulu we kagwiridde ne bakamubbako ate Nakimuli ye n'akola ki kati abasodox ne bakaaba nnyo ne batuna tugwesezza kati tukyalinayo omubaka wa palamenti naki kati ekibiina bwe kyatunuulidde ebyo ate n'okusalawo kw'abantu b'e Kalangala tugamba ffenna tuwagire Nampala wano ab'e Kalangala bafune omubaka naye n'abasodox nabo mu palamenti ennene weetu wakiri babeereyo n'omuntu ki kati no I was not dying to be president. My desire is to have a free country, to have a country that works for everybody. We have a dictatorship. We have a president that has been in power for 40 years and counting. And that is our urgent fight right now. Our fight is to see democracy in our lifetime. Our fight is to have an election where people have the right to vote, where a vote counts. We are fighting for a vote right now. Basajja bali okubalajana bakaaba ekikwekwetu kya Nema kiri kawaala amaziga gali ku TikTok amaziga gali ku masimu bamenya naye waliwo mu kumenya kuno bannaye Katonda atuyambe tuveemu emitima egyali vengi era olwayongera kusaba Mukama nnongoosa omutima mbadde manyi ndi mutukuvu nnyo ningenza okulaba nsanyukira omuntu omu gwe bamenye twatimba ekipande ky'opposition ku nyumba ye n'akijja konaga wano wagendawo bya candidate omu sijja namwogera sina gakubwa mbu wagendawo bya candidate omu n'ateekawo ebipande nga bya jero bino byonna ne babyuzaamu amaaso kati yaya atudde wali asiita woowe nyabe bamenye enjuye kakati kwe mmanyidde nti tukyalimu obubi nsanyuse kasita bagambye bubi obwo bubi bana nakakala b'emirundi nga mukaaga nyabo nsendage wawa kwegana ne bw'omuwa transport talina gyalaga tukulidde wano naye obuyaye nga mutaamuufu nakwata ebifaananyi bya pulezidenti owange n'abifumitamwe amaaso nga bituli bwereere naye kakati asiita kwentegedde nti nkyalimu obubi era Mukama nnongoosa omutima nzisiyimbayimba naye awonyibye Katonda yeebale nnyo nenyimbirira mu ndabirwamu yange nenzindiramu Katonda awo jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga obuteddiza
akati sirwa kuba nti nze tebijja kuntuukako naye ffe tuzze tukaaba all the way ffe tuzze tukaaba era ffe tulowooza mbwe amaziga agaffe kati mbugaba mapya tuyigayinamu ne experience sobola n'okukaabyako erimu ffe tukaabye ennaku zonna tukaabye haleluya ffe saidi eno tuli mu mbeera y'emu naye ffe tuli ku kagambo ekijja omanyi lugero mwe mwagala bwagazi kulwana bwe ekijja kijje ndi ku lugero tyekijja omanyi nakabawa engero 2 ekijja omanyi kinyaga bitono ffe ebyo twali tubisuubira era nga tubibagamba nga mwepalawo oli mugezi nembagamba embeera ekyali mbaaya ekyali mbaaya so just be careful naye mbadde mbagamba ssanyu terikola litya teribeerera naye nennaku teba yaki ya lutentezi teri muntu ali mu ssanyu nga ligenda kubeeraawo nga yasanyuka ennaku zonna ate era teri muntu ali mu nnaku ng'agenda kuba mu nnaku ebbanga lyonna gwe kikyoyina okukola. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo sisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center weetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba